Leero bannange lunaku lwa ssanyu era kituufu tugamba Omukama mulungi. Olunaku lwa leero okufaananako n'olweggulo naye luli zibadde ennaku nnungi. Wiikendi eno yonna yonna baddemu amasanyu. Nsanze abantu b'ekifampa mbamanyi kuba nze ndi bweno naye leero muyina olusanyusanyu olw'enjawulo. Wiikendi eno ebadde yasenyu nnyo bassebo ne bannyabo. Twabadde eggulo mu kigulu ky'omu ku mikwano gyaffe oluvannyuma lw'ebbanga eddene, naye olunaku lwa leero lwa nkizo eri nze ng'omuntu, eri ffenna ng'abantu b'omu Buganda, eri ffe ng'aba National Unity Platform. Olunaku lwa leero nakedde ku makya nga nzijudde essanyu kuba nze ng'omuntu bassebo ne bannyabo wamu ne mukyala wange olunaku lwa leero nga 27 guno omwezi gw'omunaana tujja kuza emyaka 11 egy'obufumbo obutukuvu. Si 11 nga tuli wamu, tubadde twagalana emyaka kati 21 nga tuli wamu. Naye ate nga bw'omanyi ng'era bw'oli ng'ebyazaake bwe biri tebasinkana ne basooka ne beeyiya ne munne, naye olw'ekisa kya Katonda tutuuse ku kkula limu. So olunaku lwa leero bassebo ne bannyabo nange ndi mu kujaguza myaka 11 nga nyambadde empeta ey'obufumbo. Era tulina essanyu nti olunaku lwe lumu olwa leero Ssaabasajja Kabaka naye bwe yawasiza maama n'Abagereka mu mwaka gwa 97. Embaga eyo nagiriko nga ndi mulenzi muto nnyo. So kya muwendo nti lunaku lwe lumu tujaguza okugattibwa kwa Ssaabasajja Kabaka. N'ate kya muwendo nnyo nti ate ne muto wange mukulembeze munnaffe Hon.Zaake naye twesanze nga tuli mu ssanyu nga tujaguza obufumbo bwe, kubanga mu buwangwa guno gwe mukolo okukyasingidde ddala obukulu, kubanga obufumbo obukulu obutuufu okujja omukyala mu bazadde be, kuba abazadde baffe be bakiise ba Katonda. So tukuyozaayoza muganda waffe Hon.Zaake. Essanyu litutta ate mu ngeri y'enjawulo, titagenze besimani we w'embali, omukyala tamugye embali, omukyala tamugye Buddu, tamugye Buweekula, tamugye Kangulumira, amugye wa. Nja kwebaza mukyala wange okunkuuma era musabe yadde tansuubira mwita naye njagala mukuyite bambi obubireko gyesi ku bantu abantu bamanye nti nalonda bulungi. Mama kansabe okyobubireko ono ye mukyala Kyagulanyi wetukuumaganye myaka gyaffe 21 tuganye okukaddiwa. Tukyaganye tulinda tusooke tuwese Uganda ekitiibwa. Mulabe President ne First Lady afaananako ekyo kakireke kwebalenya ne bwetulira maama. Mikwano gyaffe mwenna naddala abatali ba NUP naye nga mubaddewo olwa Zaake n'abawonerebo Mukaaku n'abalala bangi bannange mwebale akabonero ako, twongere okwatagana, twongere okunyumyagana. Oba oli awo ekinatugatta tulibeera nga tunyumya mboozi ku mwenge ne tukwatagana, oba oli awo tuliba mu jimu nga tukajjuza ne tukwatagana, oba oli awo tuliba ku mukolo gw'omukufu ne tukwatagana, naye nga tulina okukwatagana. So mwebale nnyo baganda bange, mwebalire ddala omukwano n'okwagalana tubiirewo. Bwe tuli mu ssanyu ebirala sijja byogerako, naye nja kubaano nga mbakubiriza mwagale ensi yammwe, temwinayo nsi ndala gye mwina okugyako eno. Ate Katonda alinammwe naddala mu abavubuka temugwamu maanyi, tulwana eno naye ne Katonda alwana. Omuganda agamba ekiwola bakikwasa ngalo, eddiba ly'engo balyesiba mu kiwato. So temuggwamu maanyi bassebo ne bannyabo, mwongere okulwana kubanga ne Katonda akola ki? Atulwanirako. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tuli ku mukolo empologoma ya Buganda, ekifundikwa kyaffe, ekitikkiro kyaffe y'ono President wasitudde Basajja Kabaka. Maaso bongi
tweyanzege saba kitange mu mbeera eyo first lady akutuusaako maama Naabagereka Sylvia Najinda maama ab'emusumu mufumba embuga mu kiseera kino ne Naabagereka tuli naye. Weewaawo tweyanzege saba kitange twabadde mu Bulange ne tuba nga tuteekeddwa okukiika. Okukiika embuga kitegeeza kuwagira nsawo entambuza emirimu buli mwaka. Kino ekiwandiiko kyekya Zaake Francis okukakasa nti awagidde ensawo y'Obwakabaka ate ataddemu ssente mpitirivu zino tezirabikalabika ku mikolo. Era tweyanzege sebo kitange kiwandiiko kituufu kiriko emikono gyonna. Weewaawo bwe tubadde tufuluma ne batulaga ekiwandiiko kino nga ky'amannya aga taata tetumanya nti nammwe eno mukiika ate ne muwagira. Kino kyaffe taata kiwanuka Gerald. Tweyanzege ekyaffe ddala. Kitange bwe tubadde tuvaayo ne batujjukiza nti ekitiibwa kya Buganda kyava dda. Mugende mu kiyimbe nga mujjukize abaana ti ebitundu 2-5 temukimumuunya okuva edda nedda abazira abatusooka ffe abaana ba leero nze nayimba nta ne Stenda ne Katonda omulungi ow'ekisa. Kitange tukiyimbe n'abaana bakiyige tutegeere nti kyava dda. kati no bwayogedde nti oli munankole nadde nakubuuza olw'omu waffe tetulumanye oluki oluyimba lwo ate baabaddiza bo tebawagira lutalo komwe kamuyimbe tidatiini. Sebo kitange onoonyeza kikale. Kitange tulina amasasa 18 eno tuli mu Gomba. Kwe kwagala abantu bagajjukire nga bagategeere nti kooki ali mu Buganda Bugerere Buluuli byonna biri mu Buganda. Munnange kyonna mukikole naye amasaza gajja sigala bwe kati. Lwaki ogamba kyonna mukikola ogamba nze? Abengamba babaawo nga bawulira bambega abali wano bamanyi ke bawulidde nti ne president ajja kubaako tuusa walya ensalosalo za Buganda. Naye nga bo bananzunga gye babadde mu Fik Famaica kati bali eyo yonna babegayo. Sebo kitange bwe tumaliriza ensalosalo abaana abalenzi mujye n'ebintu nze okoye onoonyeza emirimu giganye emirimu gikubuze. Yes, njagala okujjukiza oba Barista Coffee School and Cafe. Yes, bayigiriza n'okusomesa okukola ebika bya kawa ebyenjawulo omuli cappuccino, mocha, ice coffee, smoothies, milkshakes, cocktail n'ebika ebirala bingi. Bagaba certificate n'okufunira emirimu wabweru w'eggwanga mu nsi ez'enjawulo omuli Qatar, Dubai, Abu Dhabi n'ensi ez'etoolodde Europe endala. So basange in Alukolong opposite ne Hash petrol station oba obakubiri ku namba z'essimu 75 77 oba ku WhatsApp 077 855 ye namba ya WhatsApp okumanya ebisinga. SMKs tukwasaganya by'amasimu byokka tuddaabiriza amasimu agakyankalanye tugaflashinga ne tugassako software inago wetaaze. Wetaaga screen mpya tukolera screen lamination ntutunda modo zonna eza screen Tecno, Samsung, Infinix, iPhone n'endala nnyingi. Tulina ne accessories z'amasimu nga back covers, sim slots, glass za camera, charging system, zichaja, battery n'ebirala. Tukola delivery ntubikutuusako wooli gwali okumpi n'ewala. Tusangibwa ku Anifa Towers opposite ne Temusero Room B222 ku ground floor Loom Street. Tukubire ku 0700 nkaga 91 oba 0788 nkaga 69 12. SMKs bekwate ku nsonga z'amasimu ne accessories